Neyanza nnyo munnange mulaba BBS Terefina. Mu kaseera kano disitulikiti y'e Kalungu eri mu kaweefube okulaba nga etereeza enkola za gavumenti zonna naye nga ku mulundi guno essira esinze kulisimba ku nkola ya parish model. Nga enkola eno ya parish model bagamba nga abakungu ba disitulikiti ti bagenda kumala mwezi mulamba nga batalaaga amagombolola wamu n'emiruka okulaba abo abaaganyulwa ensimbi za parish development model oba BDM engeri gye bazikozesaamu kubanga abaazifuna nga ku akawunti zaabwe tekukyali ssente nga buli gombolola oba buli muluka gwaweebwa obukadde 10 n'omusobyo olaba nga buweebwa bammemba aba SACCOs ezivunaanyizibwa ku nsonga eno ya parish model. Mu kaseera kano ndi n'omukungu oba Dr. Padde Kayondo ng'ono RDC wa Kalungu District ng'era ye kalondoozi w'enteekateeka za gavumenti nga tuyinza kumusuula muguluka ku nkola eno ya parish model kubanga yegwa mu kkowe lye okulondoola enteekateeka za gavumenti wamu ne pulojekiti ng'ejje zitambulamu. Dr. Padde Kayondo, enteekateeka eno eya PDM mugiraba mutya mu kaseera kano mu bbanga ly'ebimaze nga mutambula mu magombolola n'emiruka? Ekigendererwa kya activities twatandika nga disitulikiti y'e Kalungu nga tutambula wamu nga ttiimu ofisi yange, ofisi ya kaawo, commercial officer, DISO ne DPC nga ffenna nga ttiimu twatambudde wamu okulaba nga abantu baffe batutegeeza biki bye bafunye n'engeri gye bakozesa ssente ze baafuna. Kuba oli awo abamu bayinza ozifuna ne bakola akaviiri n'agula omwenge oba n'awasamu omukyala kati bye tubyewala twagala okulaba bo bazikozesa batya era puroguramu eno eneetambula. Kyekigendererwa kya activities olwedde batandise okufuna mu magoba kubanga oli agamba naakafunamu oba akakadde kamu kitundu obukadde bubiri mu nkoko zinagula kitegeeza olwedde ali mu magoba ng'ate puroguramu yakatambulako myezi bwezi. Abaagula embizi nabo naddala ezaali enkulu olwedde olaba nti zizadde ate obwana ne babutunda ate bongeddemu endala olaba nti puroguramu ejja kutambula. Then ekirala ekyatusanyusizza abantu abaafuna ssente ne bagula ebijimusa by'emmwanyi bakulaga emmwanyi kwe batadde ekijimusa ng'olabira ddala mu butuufu zaatojjedde bulungi era bwesiimu era bwe batugamba nti luli yali afuna ensawo nga 10 kati asuubira nsawo nga 30. Afande RDC, kusoomoozebwa ki kw'osanze mu nteekateeka eno ya parish model mu bufunzi? Okusoomoozebwa kwe tusanze naddala okusingira ddala twakusanze mu gombola ya Bukulula mu muluka gwe bayita Kasaali nti omu ku baali bakulira SACCO ye yagufuula mugano nga ajja abantu ku ssente nga abasuubiza nti leeta ssente bweziti ndyokeekeke ku lukalala lw'abagenda okufuna ssente. Abantu baffe babbibwa nnyo. Omuvubuka twamukwata oyo bamuyita Tom ne tumutwala ku poliisi n'akola statement n'akomyawo ku ssente ezimu. Kati kye twakola ne commercial officer nogenda mu banka ne tubaga nti eno akawunti eno bano tebakyagivunaanyizibwako muyimize. Omwana twasanze nga kyeyakola ate bwe yadde eno bwe yafuna police bond ate n'atula ku kasimu ke n'atandika okuweereza abantu obubaka obagamba nti gwe gundi ofunye akakadde okuva mu banka bweti eza PDM. Kati gwaweereza message n'amugoberera n'amugamba message wagirabye leeta emitwalo 10 nsobole okuyisizaamu mangu ogenda ofune ssente. Yabba abantu abawerako era poliisi twagiragidde newakubadde fayiro eri eyasooka yagenda wa state attorney kuba twagala mutwala mu kooti naye twagala ne bino nabyo buno obujulizi obwenkunala obuvudde nabwo bwongere kuli twongere omulumika n'okuba nti abalala bonna bafuna essomo nti puroguramu eno si yakuzanyiramu era tukubiriza abantu nti puroguramu eno yabwere tukiriza muntu alina kujjako akasente yalina akamu naye twagala abantu bavemu omuzoogo n'abalala bennyini bategere nti enkola eno balina naddala abakozi ba gavumenti baleme kwenyigira mu mivuyo gyonna balambike bulungi abantu abalina okufuna parish development model ate n'abantu abalina okumanya nti ssente zino zabwereere twabawa kulimba yenna okujjako yadde olwataano puroguramu esobole okutambula obulungi. Nyenza munnange omulaba BBS Terefina bw'atyo RDC Dr. Padde Kayondo ng'ono yagoberera enteekateeka ya parish model mu kaseera kano bw'atunnyonnyodde nga kyatunyonnyola mu maaso awo tujja kuba tukulaga emboozi mu bujjuvu kolabe ki gye bagenze batalaaga biki bye bazuddeyo era abakungu be bakwatidde mu nsobi eno bagenda bakola batya. Nze omulongo Kato Paulo ndi wano e Kalungu.